Abasomesa abaasukkuluma mu mwaka oguwedde ogwa 2024 mu pakeezi ziteekebwa kampuni ya Vision Group n'ekitebe kya Ireland mu Uganda batuuse mu ggwanga lya Ireland okugenda okulambula. Ttiimu eno eriko abasomesa 18 bannamawulire n'abakungu ba minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ssaako abakozi ku kitebe kya Ireland mu Uganda nga batuukidde ku kisaala ky'ennyonyi kya Dublin. Eno bagenda kumalayo wiiki nnamba nga balambula bannaabwe ssaako n'okubaganya ebirowoozo. Baanezeddwa Dr. Margot O'Sullivan nga naye musomesa era nga badde abalindiridde dda nga yabeerako mu Uganda mu bitundu by'e Karamoja ne Yumbe. Yeegatiddwako Naomi Muhwezi naye omukungu ogwa minisitule y'ebyenjigiriza ng'atuula ku kitebe kya Ireland e Kampala. Specifically to the teachers who made it to Ireland, it's a double blessing for sure that today they are celebrating their day with bright faces, but also that they have made it to Ireland. They are among the best teachers in Uganda who went an extra mile doing their work, dedicating to serve the children and the community. Abasomesa balaze essanyu oluvannyuma lw'okutuuka mu Ireland nga babadde ba mukisa kubanga olunaku lw'abasomesa balokolezza mu ggwanga lino. I expect to go to schools and high institutions of learning. It has been a very beautiful journey, seeing sceneries in the world that I've been studying in geography, live as the travel has been. But I'm waiting for the most exciting moment. The environment, the food, everything is fantastic here. I'm really grateful. Abasomesa bano kubaddeko balaba alina omugisha omukulu w'essomero lya Nyakabingo Primary School Ekisolo, Margaret Kajumba wa Adolf Primary and Secondary School Nyangabo, ne Abbas Atiku omukulu w'essomero lya Ringa Secondary School. John Eremu omukungaanya w'olupapula New Vision alaze essanyu olw'abavugizi okubeesiga. National Teachers Day. What a blessing for our star teachers to be celebrating this great day from Ireland. In most cases, teachers are never celebrated, and yet they contribute immensely towards human capital development of our country. Ye kaminsona okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Annette Mugisha yabazza First Lady era minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jane Kataya Museveni olw'okusasulira abasomesa abawerako olugendo. I congratulate the Embassy of Ireland. Thank you for taking teachers to Ireland for an experience with support and partnership of Vision Group, Travel Care, and every other person that has put in an effort to motivate the teachers. Roger Sakanjuka yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.